وآين نادي إيشو صباح الخير habari ya asubuhi murizegahi murire muta. Keleyo Lama enzara y'Ezombo mu West Nile nga mukozi mu kitongole ekikola ku ndagamuntu era ng'akolera mu disitulikiti y'e Buyikwe. Abantu bwe muhandikisa abaana banyankola bali aha abeerere bona mbahandikise abasonga bali wano bana mugane muwandiisa abaana. Gye buvuddeko ono yawuniikiriza bannayuganda ku mikutu gya social media bwe yaweereza obubaka obukwata ku kwewandiisa okufuna endagamuntu n'okuzizza obujja ng'akozesa ennimi ez'enjawulo nga kino kyaleetawo okwebuuza buti ono bwe yayigamu ennimi zino. Children mwandiishe watoto. Olwaleero no tumuguikiriza Kololo mu Kampala owawandiisiza abantu abafuna ennangamuntu ng'aliisa ekigambo mu nnimi ez'enjawulo eri abo abazze okukola ku biwandiiko byabwe. Yalalo police report ngwa. Police report na police na chiro. Elifutoi? Ba feli futoi teba wereba. Mu kunyumyamu naye Olama atumbulidde nti amanyi bulungi ennimi 13 nga kogassa nnya zaagezaako okuwuliriza n'okwogera. Juba kamanyireko Juba Arabic olwo ya Arabic oli owa Sudan ogwa Deri mu Uganda baffe babayita banubbi ne wankubadde ng'omuntu ayizo ganti bulikika kyekimu n'ebyanjawulo efe ababimanyi bw'owulira oli ng'ayogera oyawula bulungi n'omanya nti oyo weeryo n'oweno kiringa okulira olunyankole n'olukiga zombi nzogera naye waliwo ko enjawulo ezirimu ezo. Agamba yatandika na kuyiga nnimi nnya okuli Olululu, Olusoga, Oluganda n'Oluzungu nga zino yasinga nnyo kuziyigira waka ne ku ssomero. Twayogeranga Olululu kuba tatange yali musajja mululu ate nga lwenyumirizaamu nnyo so wakanga lwayogera naffe naye ate mama wange yali mukyala Musoga nga naye yeerabawo nnyo ku level ye nga n'Olusoga naye alwagala bulungi so tata gye yakanyanga okwogera Olululu nga ne mama naye ayogera Lusoga so ne tukulanga ennimi ezo zombiriri mu nnyumba zaalimu ate nga tuziwulira bulungi. Olama yakulira mu kibuga Kampala e Kamwokya wabula yasomera mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo nabyo ebyamuyambako okuyiga ennimi endala. Era bwe nabeerako kati nga Arua nayo gye nazaalirwa mutabani wange nasanga yaboogerwa Juba Arabic n'Olunubbi waliwo akaana akato kanyambanga nnyo okulera omwana wange kati buli we kajjanga nga kaŋŋamba iteke finike ngamba anafikwezi anadaru soda wedilana pipi kati bwe kansabanga ebintu ebyo nga nkagamba kikiyogambye nga kansongerako ng'ekyo nkikwata. Onagamba ekyokuyiga ennimi ez'enjawulo yakyagala nnyo okubanga asobola okwogerezeganya n'abantu ab'enjawulo. Kubeera nze bwe mba nkola eyo nendaba omuntu nga ze nga bamuyita katugeze Beruchan mu office nga muweereza kati bw'amala okuntuukako ne muyita nti Beruchan ngamba Etienne Nedi immediately omutima gwange guli anti nkuze bwanzira mwatiye mabere ngamba oli munnange. Nga tanneegatta ku Nirwa Olama yakolanga n'ekitongole ekiwooza ky'emisolo era tubulidde engeri okumanya ennimi ez'enjawulo gye kyamugondezanga mu mulimu gwe. Wagenda ng'okusolooza omusolo olusama nti ebintu ebyo by'omusolo tebabyagala bulungi nabuli wayogeranga n'omuntu n'omukakkanya naddala ng'obusolo bw'ennyumba n'omutuukirira kati bw'omala n'ogamba mune tubadde tuzze ku nsonga bweti ne bweti otandika omukakkanya n'akwaniriza ate n'omunnyonnyola ate ne kyanguya ne compliance. Ono agamba afunye ebirungi bingi ntoko mu kumanya ennimi ennyingi omuli n'okwogerera ku mikolo egy'enjawulo. Juzi n'embaga mu December ze nakola nnyingi omukyala yali ava mu Western Uganda nga munyankole ng'omwami ava waffe nga mululu kati embaga eyo lyali bali baagala ekintabuli ky'omuntu nga nze nga nina okkangamu ena banyankole ne basanyuka ate n'enkangamu n'eri n'abalulu ne bawummula ate ne bakwano baabwe abaali bavudde mu Europe nabo ne basanyukiramu. Ekyewuunyisa ku nnimi enkumu z'amanyi Oluzungu lwokka lwe yayigira mu kibiina ng'ezisinga aziyigidde mu bantu. Ono atutegeezezza nti okuyiga olulimi kimutwalira emyezi 6 gyokka nga wabula kimwetaagisa okulwawo mu kitundu ekyo asobole okulutegeera obulungi. Nze ne bw'oliseko ddamu oseka bwembeerezaamu paka lwenjiga kuba mu nsobi mwe muva okuyiga. Mwe muva okuyiga ate nsobere kwagala ekugwa kubbwa so bwe mba nina ensobi gye nkoze mu kwogera n'onsekerera nga mmanya nti kale olulala ekyo si kiddamu ekyo si kituufu. Olama agamba ekyokuyiga ennimi ennyingi takikomezza ku ye wabula era kati ali mu kaweefube w'okulaba ng'abaana be bagoberera omukululo gwe. Abaana nsogera nabo Luzungu ate kati omusomesa muwa ssente ayigiriza abaana nga Oluzungu kakati nze kinjogeza Oluzungu wakakiki njogera n'abaana bange Lululu, Luganda, Lusoga bye bawulidde babitegeere. Olama kati atandise n'okuyiga ennimi ez'ewabweru w'eggwanga nakyo kimwongereko okukwatagana obulungi n'abantu beeyo. Ennaku zino ndi muyizi wa Lufalansa era essaawa yonna naatera obbakangamuuko
nga tugasse ku Luswayiri byonna tujja biiga ne Juba Arabic oli njagala mugatako Oluwalabu lwennyini era njagala bagamba bana batafuta Quran alif kasra 10 tan alif zuma 10 tun ne alphabet y'Olisilamu sanso gikwata tugenderera olwo Oluwalabu twagala okuluwandiika n'okulwogera. Onasabye bannayuganda okufaayo ennyo okuyiga ennimi ez'enjawulo kibasobose okwogerezanya n'abantu ab'enjawulo. Dorothy Nagita, NTV ku ssaawa emu. Ebale mnonga so ebishonga nibiri